Maro asande yoyo. Zeze mundu za President Museveni. Zezo. Zatu jiraza kukuta. Katola ibo. Masasi gabadde batukuba abatali kintu bakoze bakubye amasasi mangi era ebisusonkole ne kakati babadde mwana naye nga tubwiseeko ngali kiyimba mu muluka gw'emibu bwalabye nga tuyiseewo n'alyoka akubira amagye gajje gatulumbe naye information gyabawadde nti mugende Sekikubo wonna we mumusanga mumutte we mumusanga wonna mumutte kubanga tubadde tutandise campaign nga tusumuludde campaign ezakalulu ke tugendamu naye bwalabye tiimu gye balabye abantu ne bamugamba nti Bugologolo kifudde ne bamugamba nti Kirega kifudde n'adduka n'abagamba nti n'aduumira Lieutenant Zibwa olwaleero nayogedde ne Major General Mugerwa ne mugamba nti nno amagye ge mwaweereza Lwemiyaga Lwasanda gafudde majege yagaduumira gakwata abantu gabateeka mu bbuutu tugenda ku poliisi okugulawo emisango poliisi tegulawo misango CDF deputy wetu amutegeeza IGP ntumutegeeza General Chief of Staff ntumutegeeza naye ono omwana Sembuusi afudde bamukubidde wali Lieutenant Ziwa mulabye nga atunulize mundu muze omwana yabadde ankutte esasi nerinkwata olugalo nerigenda ye kubanga twentanga n'obwanvu nerimukuba ekifuba yabadde ankutte wano bwati kati olumukubye nago wansi nadduka kiwalazima najjeera omusayi ne gujja nga guyitiririka amukubidde wali point blank bazze kututta tewabaddewo kintu kyonna tubadde mulale abantu baffe babadde nga tuli mu kusanyuka tuyimba tuve Ekirega tusookedde Bugologolo tuzze Ekirega nga tugenda Ebutta tweyongereyo e Kampala Lugamba n'Ekirowooza ebadde programu y'olunaku lwaleero tubadde tetusuubira nti wanaabaawo okutulumbanga kuno ne bakuba abantu abalala amasasi nga bakubye mu mutwe bagenda batutte mu ddwaliro essasi liri n'eddala ddamba ekitegeeza bazze n'amasasi munda era nga bali gatadde mu kyemba naye bwe batuuse wano ndowooza nayongeraddemu akookinge oba essasi lino balikubye ndaba kuliko nga kahama ne balikuba ne ligaana mbagambire eti faamu egiye okureebwa naye nti ahabwe nti mwesi yagira ngo abahereze hwaha mbwenu mwesi gyokuyabahereze hwaha mwakwata ekintu mwakitereramu omutabani we mukamuteera isasi ngyo ninjwa Francis Kagai RDC wa Sembabule okusookera ddala njagala okusaasira bannasembabule n'okusingira ddala bannalwemiyaga abafiiriddwa omwana waffe yakubiddwa essasi wakati mu kavuvuŋŋano k'ebyobufuzi ebiyindira Lwemiyaga ate n'ensaasira bannasembabule bonna okufiirwa alipoota waffe omwami Jimmy Ssekabyeto abadde atusakira amawulire ng'agayisa ku leediyo eya CBS eya Ssaabasajja Kabaka kitalo nnyo omukama abawummuza emirembe bwe tudda ku nsonga z'ebyokwerinda mu security byaffe nga district tuva mu district security committee okutema empenda
ekyamazima abantu toyinza kunoonya bululu ng'abantu obulamu bwabwe bugenda. Ekintu ekyo kitweraliikiriza nnyo ne kitutiisa. N'olwekyo mu birimu bye tusazeewo tubadde tukyalindako abantu baffe bafune program engeri gye bagenda okutambula tumiitinge bakandidates baffe. Naye ndowooza program tuyinza obutagirinda ne tumiitinga kubanga abaasunsuddwa bonna ssaawa zino tubamanyi. Era twabadde tulindiriza bonna baggweeyo naye kati tubategedde. So tugenda kusooka okubasinkana tulabe engeri gye bagenda okutambulamu ng'abawagizi baabwe tebasisinkana kuleeta kavuyo. N'ebitongole byaffe ebyokwerinda byonna ebiri ku ddimu ery'okuteekesa obutebenkevu tebiteekeddwa kulumya abantu. Ate n'okwongera okusomesa abantu baffe okumanya ebitongole byaffe bino okugeza nga abasirikale abaffe abapoliisi aba UPDF okulaba nga tebabaŋŋanga mu kaseera ak'okubalwanyisa. Ate n'okukoma ku basirikale baffe kubanga amawulire ge tufuna gakuntana. Bantu be balumbye, basirikale be basoose okuba abantu. N'olwekyo ebyo byonna abasirikale ffe bwe baba nga be basoose tugenda kubasisinkana twogere nabo. Tibalina kulumba bantu. Ate abantu bwe baba nga be balumbye abasirikale baffe n'abantu bano tulina obbakomako n'okubalabula nti bannange omusirikale ng'alina emmundu talumbibwa, tomukuba jjinja, oyinza omulumya ate ye amangu ago n'ataki n'ate essasi nerikujja mu bulamu bw'ensi. Abantu bano tugenda balungamya okutandikira ddala olunaku olw'enkya bonna abeesimbyewo. Ne Honorable Kabasi bw'anaaba alonkinga ajja kukkirizibwa okulonkinga, naye ku luno tetukyayagala batambule nga security temanyi. Bino ebyokuwandiika n'otimba ku mukutu nti nze ndonkinga nkya nga tobuulidde security gy'olaze bijja kuleetera abawagizi okulwana n'okwekuba. Twagala omuluka ogubeeramu Honorable Kabasi guleme kubeeramu Honorable Ssekikubo, guleme kubeeramu Honorable Basande. Emiruka mingi mu lw'emiyaga. Buli candidate yeesimbyewo agende mu muluka gwe. Bw'omaliriza ogwo odde oli gye yava bwekityo kigenda okubeera. Era ndowooza tulina nakutandikira kati mu lw'emiyaga ewagudde obuzibu. Era tuli mu kubawandiikira amabaluwa olwaleero luno baleme kusisinkana n'omulundi n'ogumu. Bajja kumalako campaigns zaabwe nga basanyufu. Buli muntu afune omuluka gwe mwagenda. Beetooloola emiruka nga tebasisinkanye ate security ebawerekere bulungi nnyo nga tewali kulwanagana. Okutegeeza abantu baffe naddala mu lw'emiyaga eyo nti ffe nga District Security Committee tusimbudde okulaba nga abantu baffe tebaddamu kufuna kizibu kyonna mu nsonga y'okunoonya akalulu mu kabbinkano kano ke tulimu. Twagalira ddala primaries zaffe za NRM ziggwe bulungi. Twagalira ddala akalulu akaddako general elections mwe tunalondera president nazo ziggwe bulungi. N'olwekyo tusazeewo okutandika okuddamu okusinkana abantu baffe. Tubadde tukolanga community policing naye nga abantu baffe era byonna nga tubibabuulira era messages bazirina mu bungi nnyo ezikwatagana obutalumba musirikale era n'abasirikale baffe twogera nabo okulaba nga bayiga okukwata obulungi abantu baffe wakati mu mbeera yonna. N'olwekyo kati ffe tugenda kuddamu okukola omulimu ogwo nga District Security Committee ffenna wamu buli member kabeereka owa district ayagala kulembera abantu balamu, kabeere chairman LC5 wewaawo naye candidate yeesimbyewo naye mu zino meetings ajja kubeeramu nga tasaba bululu wabula nga ategeeza abantu baffe okulaba nga babeera bulungi.
Kama, naemu kama jinusti. Jinusti.